comedy mukusokera ddala comedy yali nnyo mu drama plays ezabeerangawo ebiseera ebyo abalinga funny actually naye nga tewalinga mulimu nti comedy mulimu naye mwalingamu mwalimu ba theatricals Christopher Mukiibi ba theatricals abo mwalingamu omuntu azanya drama kwa main comedy era oyo omwami oyo Christopher Mukiibi ya erinnya ndijjukira mwalingayo omusajja omulala bamuyitanga Disani Mubiru yazanyanga n'ensolo ye ne babeerawo ba Damani Ensembozi mwalingamu Katolu Bwama Abe Mukiibi bebazanyanga nnyo parts za comedy then feature comedy kino just banga sidden nnyo like 98-99 mutandika comedy comedy on twamutandika azinti tetwamutandika nga ng'omulimu just because wali ba MCs makira bagenjawulo tubakolanga ba MC bakwa music n'okuba n'instrumental n'oyimbiramu n'okubalagawo bulungi mpola so bino byokutandika okubanga comedy byajjanga kwa twaterekawo ngeri ya karaoke ne twabitandikanga bukyali saa 12 ez'olweggulo so nga betulinda abantu okujja so music yabeerangako nga bwetweyogeza mu kubeera nga tweyogeza mutandika okucreatingira ki stand up comedy njogera mpade n'ayogera nenjogera ne pade n'ayogera bantu bayingiranga zigina okubeera saawa emu bbiri nga abantu bajjudde edda so officially tukitandika saa 3 neegula ku saa 2 abantu bajjudde edda bali mu kuseka busesi tunatandika kuyita ki bayimbi twali Nansana club bagitanga Jenina comedy tumutandika mpola mu Nansana agenda akula mpola bamanya tutandise n'ekibiina kyaffe kya comedy kirimu abantu bana twasuka kubeera basatu twasuka kubeera babiri nze ne omugenzi Pade Bitama twegatibwako Edi Kigere then twegatibwako n'omukulu bayita Messe Bontwe kubaita Nicholas Mpirwe kati tutandika kibayita Amalula family kati tutandika comedy oyo tumuleta mu Kampala Central waliwo ekifo bakitanga Divate mu Kampala awo walingawo bayitanga abayimbi bayitanga MC bamitanga Dennis Mawanda yalinga omu ku ba MC ba Straka abo nga ba MC abayita abayimbi bajja banakola kiri ba performing awo ku Divate so nafe tujja ne style yaffe wale kimba kya wundi kimba kimama kyali kya hip hop stop niggas wanna jump otegere ebi fera tubikyusa mwali omusajja yakwata akaana bambi akaana kali kato bebityo tufuna ekifo ekirala ebbaala endala era mu central nyini nakaseera awo waliwo ebbaala bagitanga Sax Pub era amalula naliko kubanga emanyika kati okutandikidde okuddamu okumanyika n'ebyamaanyi nnyo ddala era still waliyo show yali amaanyi ku Nile Hotel njita Nile Hotel kati gibayita Serena ku Nile Hotel waliyo omuyimbi yajja osajjukirwa yali yajja ebiseera ebyo sijjukira bulungi artist gwe bali baleeta yali w'amaanyi ne batuleetanga bakatanaliza so okujja ku stage tetwakola nnyo comedy mungi najja buzine imitating ani nenzijanga Saida Karoli ngira mukasikati padi yanangirira nibane Saida Karoli oluyimba nga bali baluulira abantu naye tebamulaba nko Saida naye bali nentaddeko wigi yange bulungi kati nga tubamanyi Saida Karoli oli yakoze ki ne bina lyange nga likutteo bulungi wanje kacyange binya ate n'eddoboozi nga ndikyusa kuba nali sinana kuyimba nasooka nenyogera n'abantu bana Uganda muli mutya minapenda wewe sana wale badala Saida Karoli yakoze ki nensumulula kati endulu neeraya era in fact twakola bulungi nnyo twakola kwakyatusanisa nti okulaba the next day nkeera nga amawulire bakutaddeko ku front page bakumire bakuteeka wakati wabula ku front page watandika ekigambo kinene Amalula still is the show kati awo wagira omwami bamuyita Philip Luswata ndoza natandikawo ekibiina kya comedy Theatre Factory mwali abaana abatandika nabo ndoza ne Muhangi bamutano Tuwanje oli Bujingo mwalimu n'abaana abalala bo bamanyi tiimu yabagimanyi Pablo nabali omwo mu gundi group kyensubi then wabeerawo group endala yajja Steven Muzane muno omulala akola ku super Abuchaze ne batandikawo group yaabwe bagita Orions so nga bakola comedy nga muleta mu ngeri ya music
so group endala n'abaana batandika okujja mpolampola. Kapale najja naye ng'akola performances z'empolampola, akola comedy ng'ali yekka. Then neyegatibwako ndooza Mariachi kuba gwe yazannyaga muzukira agamba nti gwe yazannyanga naye ebiseera ebyo. Gundi yali naye gyali ng'azannya comedy bambi naye ng'ali mukono eyo nga tannafuna bulungi exposure. Madrat erina ne munne gwe yazannyanga naye at first eyafa. Then neyakwatagana ne Chiko 1962 mu Uganda okufuna obwetwaze nali sinazaalibwa. Kimanyi ndooza bakadde bange bali batandise okwekwana. Ye muzeera yali atandise otokota maama. Muze na muzeeri kubanza muzeeri wange okunzala nga ali mu myaka 16. Nali simanyi nti ndibeera comedian. Naye later on nakirealize nti nali wakuba comedian kubanga bw'okuba flashback y'obuto bwo kubanga wakazaalibwa. Okutegeera mu buto bwo kuyaddala nga otandise okutegeera. Nasale P1, P2 ogenda okuba flashback n'okulaba nga ddala kiwalina okuba. Nze ndimu ekirowoozo nti maybe government yatutya bambi. Twali bali tulina wala nnyo naye yatya nnyo industry ya entertainment nti netajwa bulungi support kubeera nga like abantu babbe mukibi bani bakatolobwa emizannyo gyabwe video zaabwe zandibadde zitunda nga waliwo omuntu agula video zaabwe n'atunda nebanga copyright eri mu nkola bulungi nnyo nti omuntu bazannya omuzannyo gumu ne basobola okugyamu miliyoni nga 7. Okitegeera naye ekyo tekyabaawo ate nga nkiteeka ku side yaki ya government ne ministry ekola kutagana byaki bya culture and art nebigenderako. Ate bakisimanya have a feeling bakikola bakigenderedde. Batutira bwerere naye nga ate mu kututya okubeera nga industry eno etuliddwako. Industry eno ejja kulowoozebwako nga government egitidde egiteekemu full support.